Ampuliriza nkulamusiza konyo yena josinzira okuliriza emmandu so 89 akatonyiza CBS FM Radio Buganda Radio Sabasajja Kabaka eyabavubuka b'omulembe omutebi. Eddakiika ziri 12 zokka zimaze okuyita ku ssaawa emu ey'akawungezi ku lunaku olwaleero. Programu Kkiriza Oba Gaana mwomanyira ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu nsi. Naku z'omwezi 28 omwezi tulimu gwa 10 gutuubira Katambaala essaawa eno tuyingira ogw'11 nkujjukiza emipiira egy'akamalirizo egya amasaza ga Buganda. Kyaggwe egenda kusiitaana ne Buddu oba Buddu esiitaane ne Kyaggwe. Ennaku z'omwezi 2 tuli mu kisaawe Namboole. Bannakyaggwe bagamba nti zinagenda okuwera ssaawa 2 bwe baana b'ebyenyango bakedde okugiggula. Namboole ajja kuba amaze okubooga. Bannabuddu mu bulwe omugenda okutuula nga bannakyaggwe bali baliraanwa bamaze okujjuza ekisaawe. Katikkiro akubirizza amasaza gombi n'amasaza amalala ga Buganda ffenna okugwera Namboole tuwagire emipiira gino mu vaibu etabangawo. Buddu enoonya kikopo kya kusatu, Kyaggwe enoonya kikopo kyayo kigenda okusooka. Kale n'enteekateeka bwetu bweri. Mu bingi ebirala bikoze amawulire, Kamalabyonna munnamateeka Charles Peter Mayiga akomye okuva mu luwummula azzeemu okukakkalabya emirimu olunaku olwaleero era akwasiddwa ebiwandiiko ebiraga emirimu nga bwe gitambula. N'ayongera okutegeeza abantu ba Kabaka nti omuntu yenna ne bwagenda mu liivu emirimu gya Kabaka tegiwummula era obuweereza busigala butambula mu ngeri bwetyo. Enkuba ekedde kugoya bitundu bya Kampala ebimu, amazzi gasazeeko abantu bwayiise Katwe ne walala ne gatwala ebyomunju n'ebiringa ebyo. So nga ate n'abayizi mu bitundu ebimu nga Mityana ne walala bakereemu okutandika ebigezo naddala mu bifo ebizibu okutuukamu olw'amakuba agakyankalanye olw'enkuba eno ekedde okutonnya. Ensonga z'emmwanyi zikyakutte wansi ne waggulu ku kitongole ekya UCDA okukigatta mu ministry ey'ebyobulimi obuvubi n'obulunzi ng'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bakyakalambira. Bagamba nti kino bwe kiddayo kigenda kufiira eyo. Kibadde kyewandiisa era nga kiddukanya emmwanyi ku mutendera gwa nsi yonna. Bwe mukigatta mu ministry ebyobulimi balina okuddamu kati okuwandiisa ate buto ebitongole bigenda okukwasaganya akatale k'emmwanyi ku mutendero gw'ensi yonna n'ebizibu ebirala bingi. Omulimi w'emmwanyi byagenda okwolekera sinakindi okutta akatale k'emmwanyi wano mu ggwanga. Nabwe kityo bakyalemeddeko nti gavumenti tukulabudde President, gavumenti tekozesa busungu naye ekitongole kya UCDA kisigalewo. Abaka Parliament ab'enjawulo President yafulumizza ekiwandiiko ng'agamba nti si kukozesa busungu n'ebino ffe twabitandikawo. Abaka ne bagamba nti ensonga zirimu obusungu naye zikwatibwe n'obwegendereza kubanga abalimbi b'emmanyi bajja kukaba nga UCDA evuddewo kigenda kwonoona ebintu bingi. So nga ababaka ba Parliament mu bitundu by'Ebunyolo nabo wanjagidde gavumenti ne bagitegeeza nti mukulu kwata mpola ensonga za UCDA, kwata mpola ensonga z'emmwanyi kubanga eyo ntabiro nnene nnyo. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba Commissioner wa Parliament yasabye nti eyaleeta etteeka lino lizzeeyo emabega kikyasoboka ku mutendera kweriri lijjeemu olizza emabega gwe yalireeta okukakkanya emitima gy'abannansi. Buli omu asooka aweeyo ebirowoozo bye mu bujjuvu ku nsonga z'emmwanyi. Awo nno tulabe ekiddako. Pulezidenti w'ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine naye akunze bannayuganda n'abagamba nti ebbaga eryo ku mmwanyi mulisimbire kuuli. UCDA asigalewo. Buganda emmwanyi ezigenda ebweru w'eggwanga wano mu Uganda ekola ebitundu nga 50 ku buli 100. N'olwekyo bangi bakitunulidde nti kigenda kukosa nnyo wano ate nga abakulu bakyalemeddeko. Mu mbeera y'emu eyo bingi bijja bisalwawo. Ababaka b'NRM mu kabondo kaabwe era President Museveni abayise mu kabondo ka NRM caucus ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno bagenda kumusanga Kisozi. Kigambibwa nti ensonga y'emmwanyi yemu kuzigendera nate okwogerwako naye nga kukyali kukubaganya ebirowoozo kw'amaanyi ku mmwanyi. Nina mwami batemye ttono mulongo batemye tto tulamuseko abatuuliriza 89.2 mwebale kutuninga. Nze Manuel Kato
nze byange bitambulira nnyo mu bibiina by'abakozi ba gavumenti era ze nsonga ezinkyazaolo sebo webale nnyo mulimu emmwanyi nammwe abakozi ba gavumenti oba temulimu ate bwe boogera ku kigambo mmwanyi omukozi wa gavumenti musaale kubanga era kategori z'aba extension workers abakubiriza abalimi era babeera bakozi ba gavumenti ate nga UCD bakozi ba gavumenti kakati awo buli lwogamba nti programu ya gavumenti omukozi wayo tasigala mabega ye password naye muli beetegefu bajja kudda mu basaba emirimu n'ebitongole ebirala kya gavumenti ekyakugjawo ebitongole bifaanana bwe bityo omukozi wa gavumenti asigala eddembe lye teririnyiriddwa era gavumenti ejja kuyiyawo okumuteeka bwe batalina wakumuteeka ejja muwa ensako ye etali yamunyigiriza ajja kulya ensako ye afune ensako ye atambule afulume ge mateeka ge tutambuliramu omukozi wa gavumenti abeera ku loosi mbwera ebyammwe biba byammwe bya politics naye omukozi wa gavumenti asigaza ekitiibwa kye omukozi wa gavumenti akola ng'engabo mu lutalo obusaale bugwa ku ye kakati bw'oba oyagala olutalo bakuwangule bakulinnya ku nfeete engabo yo gisuula eri naye omukozi wa gavumenti ng'omukozi wa gavumenti asigala ali waggulu mu mbeera eno nolwekyo bino bijja kunyiga bannansi niba abakozi bali sorted of course bikunyiga ng'omukozi wa gavumenti kubanga bodda ate eri obeera mu bulamu bw'abantu aba bulijjo ate olifiira ku mulimu era waliwo ekiseera ekituuka n'olitayaringa era abasinga abakozi ba gavumenti abasinga era balimi pulezidenti yagambye nti bano bali mu okutuukiriza emirimu mu bitongole ebyenjawulo ebigattiddwa ne baddamu kweyongeza misaala bafuna misaba okusinga bali mu ministry era tunenya gavumenti kubanga bwe bakugamba nti UCD bagiteekawo ng'ate waliwo Minister of Agriculture yaliwo before kyogambe emmwanyi yajja juzi emmwanyi yaliwo okuva edda nga tetunaba na kuzaalibwa nga ne bakadde baffe tebannazaalibwa emmwanyi neebeerawo ng'era gavumenti yegirabirira kubanga it's an export earner emmwanyi obadde bagi exportinga ono gitunda mawanga ag'ebweru nga yeemu erina okuleeta balance of trade mu nsi yaffe Uganda nga yeemu ku byenkizo wano gavumenti byekozesa okuleeta dola mu nsi yattu kakati abakozi ba gavumenti era be babaddewo kakati basooke beebuuze lwaki baleeta UCDA ng'ate Minister of Agriculture yabaddewo naye kakati kino kiwa gavumenti ekyokuyiga kakati bwe tuba twogera ku UCDA waliwo abakozi abakolera mu UCDA abakozi ba gavumenti kubanze benjogerera bali eyo gavumenti beewa omusaala era bagifuula authority mu mateeka agafuga ebyentambuza y'emirimu kiri kasita kiba nti authority kiba kitegeeza kirina etteeka lyakyo erikifuga which means baateekawo UCDA ng'erina etteeka lyayo eryeyawudde ku Ministry ya Agriculture kakati Minister of Agriculture abaaliyo oba baali bakola ki babajjako baga nti ebirala byonna mubikole naye ekyemmwanyi mukikole ki mukiwe UCDA kakati bwe kiba ng'ate gwe baakiwa balaba nti akikoze bulungi n'okukirawo batakikoza kati gavumenti egamba nti kiveewo balina ebigendererwa not a politician webaga nti kivuddewo tekikoze nga bwe twali tukugamba pulezidenti baga nti baliyo beeyongeza misaala era tunenya gavumenti yennyini gavumenti egala tebakoze ate be bakolamu emirimu bagamba nti batukozemu obubuweereza obw'ettendo tetwagala mubakwate nako kati waliwo walina okubeerawo okukkiriziganya kyekiri kigambye nti omukozi wa gavumenti wamuteekawo aweereza abantu baweereza bagambye nti fona atuweereza bulungi gwe yamuteekawo tomatidde na nkola ye kakati ani asukkuluma ku mulala abeera gavumenti tulinda gavumenti kyeyogera fenga abakozi ba gavumenti tusirikiraawo paka nga kinyize bwe kiba kinyize ng'olukooti etulamula yes bwe bitera bwe byatandikiriza ne ku Dr. Godfrey Pario e Masaka eyo omukulu gwe yasanga nga tali ku mirimu nayise ekiwandiiko president n'agamba nti ono agobwe musawo wa gavumenti tumusasula omusaala agenda kufuna pension n'ebiringa ebyo ate mu malwaliro ga gavumenti tebabeerayo babeera mu malwaliro ga bwannannyini president naga nti abasawo infact yawandikidde ministry y'abakozi naga nti abasawo abaweebwa emirimu mu gavumenti banywerere eyo nawe ekiragiro emirimu gya gavumenti bwe tuba tugikola tulina amateeka gatufuga naye tulina standing orders omulimu gwa gavumenti yenna alina omukozi gwa gavumenti bw'abanga aguyina obeera permanent ku mulimu ogwo era etteeka terikukkiriza kubeera na mulimu mulala naddala nga gwa full time obanga gunaalya ku ssaawa z'olina okuwa gavumenti tulina standing orders ezitufuga naye kino bwe kiba nga kiri bwe kityo eyo oyinza ogamba nti ako katondo ka sukaali mu kidiba
akaliwa kwa omukozi ngowe Masaka doctor abo banji je bali kubanga government yo yennyini gitunenya president nga tannabagoba musawo yali sogoba supervisor we okay supervisor akola ki yamukola ko report kati president avenge Kampala agenda labe bili Masaka president yategedde atya supervisor baba yabadde mwebafu fena kye tunonyerezaako sigamba nti omukozi supervisor lebeka yakoze sigamba nti omukozi yabadde mutuufu naye president alina okuvaayo nga fountain of honor okutaasa abantu bana bamuwa obululu kubanga betukolamu era mandate gye tulina fenna to implementinga manifesto ya president his excellence okay. kakati bwabanga president his excellence ali ku ntikko y'Abannayuganda waggulu first citizen yagenda ogoba abakozi Masaka ate ekyo nakyo kirimu omuwaatwa kubanga omukozi ono bwabanga abadde yeebulankanya kiba kitegeeza supervisor we buli jamulaba n'agira ki n'abikkako naye ffe tunenya gavumenti omanyi kyo ba supervisor yamuwaddeyo baali badde bamugoba dda ate president yagoba president si yagoba mu mateeka no president si yagoba oyo abadde MS medical superintendent bwaba medical superintendent ayina hierarchy naye yabikola kodda president waliwo ne walala abikola naye talina goba president agoba kola recommendation okay akakiiko ne katula ne kalabo ba president kyayogera kituufu naye president bwabanga atuuse okuba nti yagenda ogoba abakozi tuli mu kazigizigi yes kiba kitegeeza nti ba supervisor ate president abalina okukolerako president tebaliiwo standing orders ziri clear waliwo hierarchy bwana Lameka tewali kiri organized nga civil service ya Uganda singa buli kimu kibeeranga bwe kiri singa buli kimu kibeeranga bwe kiri kakato yabadde medical superintendent kagambo kakulu nnyo yabadde medical superintendent omukulu waki weddwaliro omanyi ba doctor abalala bali wansi we omanyi abasawo bameka bali wansi we bannansi bameka bali wansi we bwe tukuba akatambi ne tukaze emabega buli mulwadde abadde afaawo out of negligence abasawo okwebulankanya n'obutabeerawo ekintu kibadde kivundu okay tuli fenna sikomerera bannange naye twagala twekizamininga system what is wrong system ya supervision yefiira wa tulina abaana n'ebyana mu ddwaliro ng'eryo mulimu omukozi gwe bayita human resource officer atwala ensonga z'abakozi yes atwala ensonga z'abakozi kubanga oyo abadde medical superintendent medical superintendent agwa mu biti bibiri musawo ate administrator okay kati administration eyina line mwetambulira doctor bali badde bamuli planning dda nga bamunenya dda naye kakati waliyo omuntu gwe tuyita human resource officer bali bongeza emisala gy'abasayansi abakola malwaliro omwo human resource officer tebamwongeza bayongeza ba doctor abanansi ba clinical officer abamu ab'omusaayi abalabu n'abalala n'asigalira bana abalala batali ba science mainstream tebabakola ki naye ng'ate bakola mu malwaliro agajjudde bya science bebakulira yes abakola kakati ono akutte fayiro y'omusajja ono ye tebamwongeza agamba baba abongeza bakole ebyabwe naffe tuliraba eyabongeza ajja abatunuulire kati bye bino okay singa buli kimu kitambula nga bwe kitambula civil service ya Uganda yali badde kawerette so singa nabo bayongezebwa omusaala yes okwenkana be bakulembera ne supervisinga okay oba okubeerawo plan ebayimusa nti kale nkyakutta olwo lwa emergency gye tulina naye nammwe nkya tujja kwatiramu awo katono katuwumule mutukomewo oli ku Manduso ampuliriza Manduso ku dakiika ziri 3 mu kitegeeza tubuza 29 okuyingira essaawa 2 ku ssaawa 2 tulina bannaffe ab'emyuga Harriet Nampero musuubira ajja kujja ati ne banne njagala kujjukiza nti Like Mobile etegeeza abantu bonna nti erina simu cards ziri za bika bibiri ey'enkumi girako MBs 5 ate y'omutwalo girako data wa GB 5 tosasula sente zisinga kaawo wonna woogula simu cards zaffe funa simu card esaanidde ku miwendo era egisaanidde Like Mobile simu cards zisange ku Like Service Centers oba ba agents baffe Like Mobile's affordable data bundles nazo we ziri unlimited Like at Like means naye tugamba nti data ogula GB 20 ku mitwalo 2 zikola omwezi mulamba ate bw'oyongerako endala nga zino tezinnaggwako ate bakuwa GB 25 mu kifo kya GB 20 jjukira nti Like bundles zigirako Like to Like means ez'obwereere okutali komo kati osobola okugenda ku mutimbagano internet n'okuba n'amasimu okuva ku Like ku layini yo amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa ebisingawo okubira customer care ku plus 256 726 10 10 ku mukutu omulala oba ku Like ku bwereere okuba 10
Laika to Laika. Laika Mobile Uganda ekolera wansi wa Communications Commission, Uganda Communications Commission, nabagamba nti connect your world. Forest Resort Reza kifo kisanyukirwamu kiwumulirwamu byonna balina ekifo kigazi oyagala kukola mukolo gwange eri kigenda okolere mu kifo kinakwesa ekitiibwa n'okujja ekifaananyi eky'omukolo gwo oyagala baana kuwumulako na kuzannyako balina children's park balina swimming pool ey'abato n'abakulu bafumba emmere eyawano n'ey'ebweru w'eggwanga balina ebisulo birungi nnyo n'olwekyo genda ku Forest Resort Reza ogenda kunyumirwa obulamu. Okulaba bye bakola osobola okugendako ku mutimbagano www.forestscaperesort.com ojja kulaba bye bakola oyinza n'okubookinga ng'osinziiraawo. Buli lwakutaano babeerawo ne live band n'omuyimbi ow'enjawulo adigizaamu ku bantu. Forest Resort Reza basangibwa Lweza ku luguudo lw'Entebbe nga tunatuuka ku mafuta ga gaz ngodde Kajansi. Bakujjukiza nti Forest Resort Reza tuli mugenyi kyokka naye oli kitundu ku lugero lwabwe olw'okwesiima. Essimu erina noti 7 8 5 995 oba noti 778 333 486 ojja kumanya ebisingawo. Fena tukosebwa akafuba n'akawuka akaleeta mu Kenenya kino tekiriko busobozi bw'olina naye abantu abalinako obulemu basanga emiziziko mu kukeberebwa n'okujjanjabibwa n'okufiibwako olw'obuzibu bw'omubiri okuyisibwamu amaaso n'obuzibu bw'okubeera mu bantu ate n'ebyenfuna abantu 5 ku buli 100 kwabo abalina obulemu be basobola okufuna obujjanjabi bulijjo. Okukeberebwa n'okujjanjabibwa ng'obudde bukyali kitaasa obulamu tokkiriza bulema kukusigaza mabega. Funa empeereza ku kafuba n'akawuka akaleeta mu Kenenya okuva ku ddwaliro erikuli okumpi. Okumanya ebisingawo kubira ekitongole ky'ebyobulamu ku noti 8 noti 166 obubaka buno butuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu n'obuwagizi okuva mu Adifa Uganda ne Stop TB Partnership awo nojja kuba omanya ebisingawo. Mulongo Batemeto wetwogerera ogaye nti human resource omusale gwe guli wansi ne kubali ba supervisinga oluusi oba oli awo nababamu kibaviirako okusuula ennanga naye kye twebuuza wali mu ntandikwa tugaye nti waliwo amateeka agafuga omukozi wa gavumenti obudde bw'alina okukola n'ebiringa ebyo amateeka ago gali gatya agamunyoreza ku mulimu gwe? Of course amateeka nga bw'omanya amateeka ga Uganda agasinga gajja out of transplant model. Olabe etteeka eddungi e Namibia nojja wano nogaa nti nalabye etteeka eriyinza otuyamba wano ogera n'olijjayo nojjawo ekigambo Namibia noteekawo Uganda. Tulina amateeka gaffe tugayita standing orders. Ne standing orders ezo teziri shared. Kakati nekijja kiba nti bwe gabeera ku mirimu gye tukolera oyo omukozesa oba aliwo ku lw'omukozesa human resource officer ne baana bakulu abalaba administrators yazuuka n'agamba baaye etteeka lino mulimenye muli kuki naye nga n'abakozi tebamanyi etteeka libakola ki sensitization teriiwo nti ya muggundu. Lwaki gavumenti etulese emabega? Fe abakulembeze ba bibiina by'abakozi twalibadde ku mwanju nnyo okujjukiza abaki bammemba baffe nti abaye tukolera gavumenti. Omanyi olwaliro abantu bayinza okoza nti gavumenti bw'oba okolera gavumenti oba okolera his excellence president wa Uganda. No, gavumenti lyetteeka. Gavumenti lyetteeka naye kakati amateeka gano weegali naye gali mu bitabo n'abakozi abalina okugakwata tebagamanyi. Noono omukozesa bwe wabeerawo abaana n'ebyana ng'enkola ya gavumenti bweri kati olwaleero ng'ate omukozesa kyekyana supervisor kyekyana ono kyakola yesulyayo gwa naggamba akolayo essaawa 2 n'agenda n'akola ebibye. After all nebbali alina market kati agenda okulaba nga ono mwamu wadde omudidi gwe ate mukama we tamutaddeeko maanyi ate nga n'eri bamwagala nga lwaki tasuulawo omulimu guno. Alina kola sawa meko omusawo mu ddwaliro lya gavumenti? Omusawo mu ddwaliro lya gavumenti tugamba nti abeera 24 hours. 24 hours naye babeeramu nekituyita off. Waliwo essaawa zagenda n'awummula naye nga omusawo mu malwaliro ga gavumenti abeera 24 hours ne bw'abanga ali ku off abeera ku stand by. Kubanga bo balina nights ne day. Kakati waliwo ennaku ze babawa ne bayimiriramu kisinziira work habits ze baba balina ku mulimu ogwo. Naye kakati ng'ono nga MS ow'e Masaka ewaffe gyenva MS alina okuba nga ali ku mulimu. MS bw'abanga taliwo njagala nkubulye bwana Lameka abakozi bonna baba tebakola. Kiba kitegeeza abakazi bali awo bakaaba. President kyaga nti bafuna omusalo omusava ne ku mirimu tebabaayo babeera mu malwaliro ga bwannannyini. Kigende mu tteeka nti bw'oba oli mukozi wa gavumenti oddamu kugenda mu malwaliro ago bwannannyini bw'olemerayo eno bakusaleko. Anti ekyo era president ajja kiteeka mu nkola akiteeka mu nkola through bano abakozi
bali ba administrator bali mu bichi mu bifa abakozi bwe bakolera naye kye kiri kyangamba nti omukozi omulala administrator oba manager oba human resource officer alina okulabirira ono omukozi nti akola omulimu gwe mu bwesimbu bw'anaabanga amulese bali mu nkola y'emirimu eno gye twogerako ng'ate ono omukozi gwe bongezza basukkuluma ssebo ne bamera ebiwawaatiro ogenda okwesanga tewali balance kati president tajja kuva eri kyengamba tajja kuva eri kuteeka mu nkola kino okujjako nga abakozi bonna bantu kubanga ono amwongeza n'amugamba nti okola omulimu gwa ttendo nnyo nkwongeza omusaala 100% increment naye ng'ate ono amulabirira asigadde ku 40%. Dr. Luswata wa Medical Association yeno yagambye nti president kyayogerako yakyogedde nene bwe kiba kyakuteekebwa mu nkola mbw ate kyabulabe nnyo eri ebyobulamu anti kakati kyabulabe nnyo kiri bwe kiti ogenda wesanga nti ono MS alina akalwaliro ke gye bamumanyi kakati oyo abadde Masaka wesanga nga akalwaliro kali mu Nnyendo ng'ate mu Nnyendo bamumanyi nnyo balinze dokita waabwe ajja abakole ki abakoleko naye ali ku mugano eno bamwagala ate ne Masaka bagira ki bamwagala ye abadde alina engeri gya balansingawo n'agamba eno nti kasita tuli bangi mwana ntuuliraawo nze kaŋŋende eno kiba kitegeeza nti bw'onaabeera mu ddwaliro lino n'olemerayo eri abakwagala kubanga abasinga kyenjagala nkubuulira ekiriwo bano abasawo nga bwe mbamanyi abasinga okgenda ebweru mu bulwaliro bwabwe obutono abasinga bakozesa free hours zaabwe lwakuba nti oluusi kiyitawo kati free hours zino bw'agenda eri ate n'akwata omujjuzo ogwali badde gujja eno mu ddwaliro n'agukwatira eri mu kalwaliro ke era njagala nkubuulira health care service delivery mu Uganda almost ebitundu nga 6 buli 100 biri mu mikono gy'abantu ba bulijjo kakati ate awo era gavumenti alina okuteekawo regulatory system nti amalwaliro gano agali mu private ani nannyini lyo akola ddi yabeerawo kubanga kati dokita bw'anaabanga yatandika akalwaliro ke nga tagenda kubeerayo kiba kitegeeza agenda kuteekayo omwana ow'ekibogwe kwegamba it's all complex kirimu kwegamba gavumenti okweteekateeka n'abakozi baayo ate nga tekikola yokka nga yo gavumenti wabula sisitimu yonna eno sisitimu y'eddwaliro ebeera complex nga bwe nkugambye nti human resource officer mulabe era omuwa ekitiibwa ku mulimu gwagira ki gwalina kubanga yakola appraisal yagenda okutonyeza arrive and departure bw'oba tomuwadde ssente oba tomwongeza ng'abeera demoralized kiba kitegeeza dokita tajja mutonyeza dokita yajjanga ennaku mu wiiki ng'ajjamu ennaku ze 6 ajja kukendeeza ajja ennaku 4 oluusi amutemere weebale nnyo oluusi amutemere kuba kati ono afuna ekinene okusinga ekya mukama wo ngamba ki ofuna miliyoni emu nga nze nfuna miliyoni 4 nga tongamba ndi wansiiwo kyoyogera okimanyi kyogera tokimanyi kati okujjawo nga gavumenti ezzeemu neetuula ate tugigamba buli lunaku njagala nkubuulire bwana Lameka ne last week ku Tuesday twalina appointment ne honorable minister of public service kubanga kanso yaffe maze ebbanga nga tekola kanso ngamba kanso mwe tutuula ne tudiscussing ensonga z'abakozi kubanga ba members ekisanja kyagira ki kyagwako minister tumunoonya tumugamba ensonga z'abakozi tuziteesezaako wa ne tribunal yaffe tekola kubanga emisango gy'abakozi tegigenda mu makooti ga bulijjo ng'abantu ng'emisango emirala bwe gigenda no tulina kooti yaffe ya tribunal omulamuzi waali kati baatwala Kasule waali ow'ekitiibwa naye tewali agenda kutwalayo misango kubanga kanso tekola kanso tekola otuuka e Masaka kati awo ngaawe Masaka genda obuuze oba waliwo consultative committee kubanga keka kansa akasookerwako mu ddwaliro abakozi mwe batuula ba representatives ne bateesa ku bintu ebigira ki ebibaluma era ono dokita MS nga tebannamugoba balina omuwuliriza teeka bwe ligamba waayi lwaki oyina akalwaliro ko ebbanga lyonna lyonna toli mu ddwaliro ayinza okubanga naye ayina ebimunyiga nga tuteme kukitwala nti yeebulankanya ku mirimu kuba ayina eddwaliro ly'eddala ayinza okubanga yeebulankanya lwa nsonga ndala n'abamu bawadde ensonga ne bagamba nti amalwaliro abakugu be tulina batono ku nsonga ezimu mu ggwanga wesanga nga tugeze ekitundu nga Masaka nga waliwo amalwaliro ag'enjawulo naye ng'omukugu tugeze mu Bwongo nga balinanga babiri ng'aliyo omu oba omu nga yabadde agenze ekitovu kwekubira ku kyeyo veeno nagera ate ayambe ku veeno ebyo bye tulina okuwuliriza retention abakugu bano kubanga MS aba munene nnyo medical superintendent abeera munene nnyo abeera consultant mu ddwaliro ng'eryo regional referral abeera munene kati ensonga zirina okutunulwamu ensonga nnyingi zetwogerako bwe tuba twogera ku nsonga z'abakozi abasinga batukwata bubi balowooza ntwogera ku misaala gyokka no ne work tools ne work environment ojja kukuumirawo dokita nga obwongo bwe
biribi yasoma okuba nti awa abantu bwesera nga bwesera naye nga byalina okwesa tebiriiwo nga alina okuba mweki naddukako kalisizo naddukako ekitovu n'agendako viira abamu baga nti abasawo ba gavumenti emirimu gavumenti yagiba wagiri permanent yes okutuusa nga okaddiye mbu ekyo nakyo kinafuyiza abakozi bangi ne basuula ennanga mbu singa babikyuka nga bagaba contract baza myaka 3 bagiza bujja okusinziira ku nkola gavumenti enakisobola ekyo tenakisobola lwaki tenakisobola kiri costly mu mbeera gye tutambuliramu omanyi buli lwogamba omukozi nti oli permanent and pensionable ojja mutwalaganya mpola paka ku myezi paka ku myaka 6 naye bonagamba nti contract myaka 3 bajja kuyiribya gavumenti bogiranga nkuta bajja kuyiribya gavumenti enguze ejja okubeera ono ojja kuba togimanyi ate nguze contract hiyo yiye gwako ndaba mutonda bamu nkulabemu that is quite complex bakikola olwaliro bakawo betulina bakolera ku contract ba permanent secretaries bakolera ku contract era government yakyagala okuba nti ejje kireeta naye kakati bakugamba nti service commissions zino tezijja kusobola tuzijjeko obuyinza omuntu buleete ku center naye wulira ekiri eyo executive director kozi kati bali bameka mu KCC abaaplayinze bali 40 eyo pano gitulako kita kyakuzanya okusunsula abantu abo bonna why is it like that bwoba tolimu esimbu nnyo kuleeta wano basajja bakugu buli omwe yataddeyo application omulimu ogwo agwagala kituufu kati competition eyo ojja kulaba nga bonna benkana mu bintu ebimu ate oluusi balina n'embeera egwagala webale nnyo oba okitegeera balina embeera egwagala n'oli azazitowa obusobozi abulina kakati gwe kakati obeerawo ogambe nti kakati nkoze ntya system kyegenda okuwandula abantu bano ekubule otandika okukozesa technical know-how kati ekya contract kikyali wala nnyo olaba omuntu abeera mu KCC ewano era ne bagamba nti emirimu giganye okutuukirira ku musimbi gwe bayoola nti ogambe nti atoleete contract tebisoboka eri abakozi ba gavumenti ampuliriza oli ku mandu so dakiika tubuze 16 njagala kujjukiza nti make extra kamane ne Tesa deals okuva mu MTN tugamba nti kati kyangu nnyo okutunda ebyamaguzi byo nga obitunda eri enkumuliitu y'abantu oba 10,000 z'abantu langa ne ebyamaguzi byo eri 10,000 z'abantu ng'ogenda ku kibanja tesadeals.com weyungirewo ku nteekateeka ne MTN gyerese otumbule bizinesi yo ebyamaguzi byo bikube abantu mu maaso wamagga obuweereza butambule bulungi MTN kugamba nti Tesa Deals weri tesadeals.com genda bugenzaawo olabe ebintu nga bitambula njagala kujjukiza gwe Munnayuganda nti sabbuuni agenda okukuteeka kamwenyumwenyu ku matama sabbuuni ayoza ow'omuti egulidde erinnya ennaku zino jama whitewashing bar soap atukuzanya engoye mweweevu mu ngalo alina akawuwa akalungi ate nga taggwerera mangu jama whitewashing bar soap ye sabbuuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino ate agula ssente za nseko buseko bw'ogerageranya ku bbeeyi ya sabbuuni endala ate sabbuuni gw'olina okunaaba n'otaddamu kulowooza ku sabbuuni mulala ye Lanzo bathing soap ali mu bikanga Lanzo blueberry Lanzo vanilla spubeli Lanzo ice cream menthol ne Lanzo antibacterial sabbuuni wa jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap asangibwa mu maduuka ne supermarket wonna mu ggwanga mugezeeko togenda kwejjusa buli wogenda bagambe njagala jama washing bar soap ngende njoze oba njagala Lanzo bathing soap ngende naabe ebintu bigenda kukwanguyira Emmanuel Kato batemyeto omu ku bakulembeze b'abakozi wano mu ggwanga katukomewo naye tukyayogera ebigambo oli ku Manduso ampuliriza oli ku Manduso dakika tusigazza 9 bwe zinaako na ssaawa 2 biri zennyini Harriet Nampero ne bannaffe aba Microfinance Support Center bagenda kuyingira wano twogere ku nsonga z'emyoga n'ebiringa ebyo Emmanuel Kato batemyeto nzijukira emabegaka president nga yongeza abasayansa ssente mwe muli n'abasomesa ba sciences nabo musala gwalinyisibwa bannaabwe aba arts ne basigala nga balaajana tebalowoozebwangako naye nti abakulu bano bwe baabongeza omusaala ate bangi ne babala ebibalo byabwe ne batandika kye tuyita early retirement ne basaba okuwummula ng'emyaka gy'okuwummula teginnatuuka nti nga babala waliwo mugiyita mutya si pension bagiyitaani eyo gratuity ndowooza nti awummula ne bamuwa akasiimo nga n'akasiimo kazitowa era ne pension eriyo nga kanene nasigala nga afuna sente ze eza buli mwezi ate nasigala nga ne mu private asomesa nakola ebintu bye ku myaka emito president aga nti bantu bitwagira ate lwaki mukola ebintu ebyo ebitabuka
era nze njagala nnyo okusaasira president Yoweri Kaguta Museveni president waffe kubanga bamuwa amagezi bamutomeza sometime mu kumutomeza twali mu kuteesa nzijukira bulungi emyaka egiyise nga tuteesa tugamba banaye abakozi ba gavumenti enfuna yaabwe si nnungi gavumenti ne tugamba tewali ssente ezibaddewo zigenze ne zigula ennyonyi ezibaddewo zikoze biki ssente ze tulinawo ntono ne tubagamba nti akatono akaliwo tukakolera strategy buli omu afuneko ekifi president n'agamba nedda tugenda mu sayansi sayansi gwe tutunuulira ng'eggwanga abasayansi tusooke tugire ki naawe abasayansi bonna omudidi gwa ssente bana batuwa ebizibu olwaleero mu kuwa abasayansi ne twerabira scale gavumenti mwe tusasulira omanyi tulina scale mu gavumenti scale zino mwe tufunira ssente zaffe kati president n'aduumuula scale z'abasayansi owa U7 nga yasoma arts n'owa U7 nga wa science tebafuna ssente zezimu ekyali luli olwaleero abasayansi president Museveni n'agenda abawa ssente naye mu nkola y'emirimu gya gavumenti tulina kye tuyita pension era pension eyo ogifuna omaze okuva mu service mu private sector owulira abantu batereka ssente zaabwe mu NSSF nti bakujjako ssente zo bw'omala okulitayalinga ssente zo n'ozisangayo eri mu gavumenti si bwe kiri mu gavumenti bagamba tukuterekera kasitoba nga olitayalinze retirement okuwummula kwa mirundi ebiri waliwo okweza mandatory age emyaka egyo gyennyini egyasalira emyaka 6 oba okuva mu service emyaka gyonna teginakola ki retirement kibayita retirement weesalirawo n'ogaba n'enkoye mu nzikirizo olwakino nakino gavumenti tekuwaliriza ng'egamba wummula kati n'etteeka ligamba nti kasita owummula omusaala gw'obeera nagwo gavumenti esigala ekuwaako halfway kakati abaana ne bakibala ne babaza gavumenti omuntu abadde afuna emitwalo gye 3 4 5 kakati otaddewo embeera omwana kati omusaala ali mu bukadde 3 n'agamba bwe sigendera wano mbamuyayi bamusiru kubanga aba arts bali eri bakyalwana bajekezaabwe bakendeze na fotuwe fe tuli tukadde abo gavumenti egenda okukiraba nga si kyangu kakati ono yafuna asigala agamba omulalu wakuwerawo gira ki woddukira abo kwatira n'agamba kati bwe nkiviiramu wano bagenda kumpa half pay yange nsigala ndi bulungi nga ne mu private nchapa kati asigala afuna half pay paka lwaliva mu nsi muno okitegeera asigala afuna half pay ate gyatafunanga kubanga half pay agenda okufuna kati esinga n'omusaala gwabadde afuna luli emabega abaana ne bakibala ne bagamba ffe ekintu kifuluma naye abasinga basuula mu ttawulo abasinga ate kiri mu tteeka kati president agenda okuwa order Tabange olwonga amaze okukira abamu report nti owaayi biwayongeza omusaala ngate bafuluma nga badduka oba kyebawa kyali kitono bongere n'agamba tekisoboka era abasinga nkubuulira baali bateekateeka kati kyaliwo kubasomesa naye nga n'abalala bennyini abali mu mainstream civil service abalala ba science nabo bakikola abamu bagenda bino mpozika byasibiddwa bitya and president yawa directive nti tewali addamu kufuna retirement but that one is also challengeable ungano wacha balenga nti mu mateeka hizenkoyi naye president ngabo abera president aba order ekigambo ky'olumu kifuuka etteeka kati kasitoba ng'osaba retirement ng'oli omu kwabo be bayongeza bakikakatako okunnyonnyola kikyolagawa what is the problem, are you sick? Where are you going? Kati abasinga basuula mu ttawulo bagenda for further studies, abasinga basuula mu ttawulo bagenda kulima, abasinga basuula mu ttawulo bagenda kukola byabwe, naye nga nene akyagira ki? Akyasika kubanga lyetteeka. Akati yidalema president gyali mu netwa mugamba nga president nti abantu abamuwa amagezi tebamanyi abantu tebamanyi nsonga z'abakozi. Feffe tubeera mu nsonga z'abakozi ekinfuula kafulu kuba ndi mukozi. Ne bannange gye tuteeseza ebyaffe nze mbimanya. Kati president abayi n'okutuyita netugana nti abayi kiki ekiriwo netumubulira amazima gagira ki agaliwo ate kakati bw'ateekamu naga nti ali retirement omanyi request gyagitwala wa human resource office ono gwe batayongeza goloza ayinza obitulako agawaayo bamugende mwe mumanyi ebyammwe mwatusobera kati sente bakazikuwa oba muwadde kyamuwadde nga bw'obimanyi ng'ono agira ki ani afiirwa mwana wa wansi asoma. Ngate nchambu nga tuyingiza balala ngera tubongeza. It is a big challenge. Dilemma. Toyaziza nyampirize dakika tusigaza 3
waliwo Kapekisi Mompe onaweereza wano bubaka tuwuliriza ayogedde bigambo ki ateesa naye nga okay kale ddoboozi ndowooza lyegizeemu Kapekisi agenda kulinoonya wano waliwo tataddeko linnya ge nti mwami batemye tumuntegereze nti Dr. Pario tabeerangako medical superintendent abadde akolera wansi wa Dr. Onyachi bwati bwakutegeezezza so abadde akola Dr. Pario orthopedic surgeon amaanyi agali ku amaki amaanyi agali ku oyo orthopedic surgeon kafulumbya magumba surgeon alongosa magumba yes highly consultative oyo consultant wa maanyi everybody consults him in that region of Masaka okay era ayina orthopedic clinical officers abali wansiwe era bwe tugamba nti MS tetuli wala nnyo n'ekitibwa kye okay tetuli wala nnyo sibula batuwuliriza n'ekigambo ekisembayo abatuwuliriza njagala nnyo okubasiibula era njagala nnyo okubeebaza n'okusingira ddala abakozi ba gavumenti embeera zaffe tezinnatereera ng'abakozi ba gavumenti naye abakozi ba gavumenti abali eyo tugume eno ye gavumenti yaffe luliba lumu president n'atuwulira naddala kategori ezitannaba kwongezebwa misaala abamu abawulira naye president oluusi agenda n'atuwulira ffenna atabala ne bamukyusa obulago amatu ne gawuliriza balala naye tuliba olwo president alituwulira era simanyi oba n'endowooza era awuliriza CBS ffenna ssebo tuli bakozi ba gavumenti twagala omusaala ogujjudde twagala tutambulire wamu ng'abakozi twagala naffe mitegibeere waggulu president Museveni tandika otuwuliriza okay bw'oba totuwuliriza tuwa abasajja banaatuwuliriza kubanga ne biwatukwasa baatusuulawo baani ababasuula kanso yaffe ate ekola tunoonya minisita tumulaba munaddamu ddyolwo mpaka Yesu lwalidda nedda ye tuwandiika tujja kuwandiika ebiwandiiko okay tutwekagenda mu parliament bwe banaatuwuliriza nga amaze bino ebyemmwanyi tujja baga nti abaayi mukyali eyo naye abakozi baagala kuteeka mu ttawulo ennamba y'essimu eri kiwaliya abakozi baagala kuwuliza 772641 ogidduse nnyo nga asobuwunga 772641 7722 nkaaga munnya 14 tubawa amagezi abakozi ba gavumenti ku mitendera gyonna topapa kukola musango mu gavumenti we are your consultants okay 7722 641144 nkutadde neyanza ampuliriza nkomawo na miyoga ampuliriza Emmanuel Sokoli dakiika ziri 2 zimaze okutakusawa ebiri ezakawungezi ka leero program Kkiriza Oba Gaana tuli mu kanyomero ak'emyoga nina mwami Joseph Lutalo tulamuseko sebo webale nnyo omukisa guno abatuwuliriza mwena mukulikeyo ku mirimu n'abali mukuwa abagendwa ku mirimu n'abavaayo mwena tubasaba mutambule bulungi ate Mukama atuwangaaze abavuga obulungi namwe abatambulira ku makubo mututambule bulungi tuvuge bulungi ku nguudo kubanga obuye bulamu waffe tulina obukuuma bulungi nnyo amayinja go mpozi gali ki amannya nga waagogedde Joseph Lutalo ngamba amayinja nkola ne nga assistant registrar Ministry of Trade Industry and Cooperatives mu official registrar cooperatives okay Harriet Nampero tulamuseeko Microfinance Support Center neyanziza nnyo sebo abatuwuliriza abalungi malamusizaako era ne mbakulisaayo ku mirimu gye mubaddeko olunaku olwaleero amannya agange nze Harriet Nampero okuva mu kitongole ekya Microfinance Support Center era nga nkola nga Senior Institutional Development Officer ekitongole ekikutuusako program ey'emyoga okay tumalako omwaka gutambulirira bwetubanga emyaka gino gigenda yes sebo bingi biberawo ejemu kati abamu kulika bakatandika nabo bolayo n'abakadde beetaaga okwongera okubitegeera ejemu kye kimu bwegasi ekigambo EGM kitegeeza bakifunzaamu naye nga tukirambuludde kibeera annual general meeting era ng'ekyo kitegeeza olukiiko lwa bonna bwe twogera ku bibiina eby'obwegassi tulina enkiiko ez'enjawulo ezigenda nga zikubibwa naye ate olukiiko luno lwe tuyita annual general meeting luba lukiiko lwa bonna era nga lutuula mulundi gumu mu mwaka
era ng'olukiiko luno mu nkola ey'emyoga mpozi kinajjukirwa nti mu nkola ey'emyoga memba mu SACCO si y'omuntu sekinoomu wabula omuntu sekinoomu abeera memba mu association ate association nebeera memba wa SACCO. Mu ngeri bw'etyo olukiiko luno lwa annual general meeting lubeerako abakungu abasindikiddwa ku SACCO okuva mu association ez'enjawulo abatume oba betwandiise delegates ng'era bano be bakiika mu lukiiko olwo olutuula buli mwaka. Naye ng'ate olukiiko luno lutuula nga wamaze okubeerawo okubala ebitabo ebiseera ebisinga obutasukka myezi 4 okuva omwaka lwe guba guggaddwawo. Era ng'olukiiko luno lubeerako omukulu komishona oba amukiikiridde oba okuva mu Ministry of Cooperatives oba gwe twandiise commercial officer ku district ku municipality gwe tuyita commercial oba district commercial officer n'abanga yamukiikiridde okulungamya n'okubiriza olukiiko luno. Era ng'olukiiko luno okutuula walina okubaawo kye tuyita quorum. Abantu balina okuwera okusinziira ku bwe kyakkaanyizibwa mu bylaws. Ebiseera ebisinga ebitundu 3 ku 4 okubanga weebali olwo olukiiko luno ne lubanga lusobola okutuula ne lubalibwa nti lwatudde mu mateeka. Yes, EGM esalirwawo biki ebisalirwawo mu EGM? Olukiiko lwa EGM nja kugamba nti lwe lukamala byonna kubanga lukiiko lwa bammemba. Ate we twogera ku bibiina eby'obwegassi naddala ebya SACCO tugamba bibiina bya bammemba. Ebiseera ebisinga abakulembeze ba SACCO balowooza SACCO yaabwe naye ng'ate SACCO y'abantu. So olukiiko luno lwe lusalawo ebintu byonna ebigenda mu maaso mu SACCO eyo nga kwe kuli ekisookera ddala okulonda abakulembeze ba SACCO. Tosobola keera n'ogamba nti okuva leero nze chairperson olina okuyita mu lukiiko olwa annual general meeting n'obukiiko obulala obuyambako nga vetting committee okubanga busengejja okuba tooki okulanga ebifo n'ebirala naye nga bammemba beesimbawo era ne basunsulwa era ne balondebwa olukiiko olwa annual general meeting. We tukola mu nkola eya SACCO etera okubeera n'embalirira kwenaatambulira oba gye tuyita budget, etera okubeera ne work plan oba ensengeka y'emirimu nga bwe ginaaba mu mwaka oguddako. Era ng'olukiiko luno lwa annual general meeting lwe lusalawo biki ebinaakolebwa. Wabula nga akakiiko ka board oba ke tuyita executive committee kasobola okutuula olw'okufunza ku budde ne kajja nga kasengeka ebyo bye basuubira okukolebwa naye ate balina obbiragayo mu annual general meeting olwo ne biyisibwa. Kitegeeza ebitayisiddwa tebigenda kukolebwa. Bwe tugamba nti omwaka ogujja tugenda kulunda nkoko oba mbuzi, olukiiko ne lusalawo nti nkoko temusobola kulunda mbuzi, olukiiko lwe lumu lusetinga amateeka SACCO kwenaatambulira. Zino tuziyita policies. Katugeze omulimu ogusinga okukolebwa mu SACCO gwa kuwola amateeka SACCO kwenaawolera olukiiko luno lwe lulina okusalawo. Magoba ki, banga ki, onoomala ne ssente zaffe banga litya, onoosasulamu buli mwezi oba buli wiiki oba buli kwota, ebyo byonna bisalibwawo olukiiko luno. Wewabaawo ekintu kyonna SACCO kyetunda era nakyo kisalibwawo mu lukiiko lwa EGM. Naye ate tulina n'okulonda abanaabala ebitabo, eyo tugiyita ba auditors abanaatambuza omwaka oguddako, era olukiiko luno lwe lusalawo. Wabula board ekola ogwayo n'ebanoonyaako oba oliawo nabo ne babeerawo ne beeyogerako, naye ate olukiiko luno lwe lusalawo. Mpozi SACCO weeba eneewolayo ku ssente kubanga SACCO zituuka ekiseera ne zeewolamuko ku ssente oba okusaba yadde granti nga ey'emyogo okweyongeramuko, olukiiko luno lulina okukakasa. Kitegeeza teri kigenda kukolebwa nga tekyayisibwa ku lukiiko lwa annual general meeting. Era abatuwuliriza ab'emyoga buli lwe baleeta fayiro zaabwe tubasaba minutes mu EGM tulabe oba kyakkaanyizibwako n'obukadde 2 buno yadde bwa bwereere kino okubanga kyayisibwa, kubanga bayinza okutuula ne bagamba nno saawa zino tetwetaaga ssente katwekumeekume tubanje eziriyo ebweru
tutambule oba twongeremu amaanyi mu kutereka ezebweru zigira zirindako. So olukiiko luno lulina obuyinza, lulina power okusalawo oba saka egenda kwewola oba nedda. Okay. Ampuliriza katumulemu tukomewo ne lutalo ono. Ampuliriza Imani Sokoli dakiika ziri 11 zimaze okuta ku ssaawa ebbiri ez'akawungezi ka leero. Nina Joseph Lutalo functions eza general meetings eziriwo. Sebo webale nnyo webalege. Bannabwegasi bannange naddala kusinga ddala bannamyoga. Mwanyinaze nampera agezaako kubabulya ku annual general meeting. Sebo ekibuuzo kyombuuza general meetings zeziriwa era functions zeziriwa. General meetings ye meetings za ba members baffe kubatuulira kubasalirawo nga mwanyinaze nampera wabanyonyodde obulungi zota annual general meeting eyebeerawo ng'omwaka nga wagunyonyodde ng'omwaka gw'ebyensimbi guwedde etteeka likuwa ennaku 9 noyita meeting eyo nga wabingonyodde okuwa accountability n'ebira byonna nga wabingonyoddeko. Kakati annual general meeting eyo meeting ya bonna nga era mwanyinaze wanyonyodde naye wetula ku general meetings ziba meetings omuli annual general meeting yenyini ate ne tubawo ne meetings ezigwawo olumu zibeera planned okugeza tuwadde ku annual general meeting obudde ne butukwata ne wabaawo ku agenda items ezimu zetulekeza bamemba ne basanaga nti ezo tunayitawo meeting makkati awo ne tuzoogerako ebagiyita special general meeting. So special general meeting etera kujjawo mu mbeera ng'eyo nga bamembers waliwo batadiscusseko naye nga bamandagado byogerako ku annual general meeting naye obudde ne bubakwata ne baga nti abakulembeze munayo tuyitawo meeting ey'omumakkati awo ey'ekiseera ne tugenda ku nsonga ezo wammanga. Ate meeting eyo era special general meeting era eyitibwa nga waliwo akatalekeka kayinza okubeera kuba nga waliwo business opportunity nga waliwo business ba members abakulembeze gye balaba ne baga nti eno senga ali atugiyingiddemu osanga twandifunyemu kiralu nga ffe bannakibiina ku lw'ekibiina kyaffe kati bayinza ne bayisalawo ne baga nti bagita noyitawo meeting boogere ku business gye balaba eyinza okuyamba ekibiina oyinza okubeera obuzibu waliwo obuzibu obunafuya ekibiina kyaffe abakulembeze basobola okuyita meeting eyo. Ate meeting eyo erina abantu eyitibwa mu mbeera nnyingi njogeddeko tesooka nga ya planning nga tuyagiyita ey'okubiri waliwo akatalekeka eyinza okuba nga ku interest za kibiina kayamba kibiina nga business nga eyinza okuyamba ekibiina oba waliwo ensonga enafuya ekibiina. Ate meeting eyo esobola okuyitibwa nga bamembers b'ekibiina tali bakulembeze nga yebalaba waliwo ebitagenda bulungi ne baga nti akakiiko mutuyitireyo special general meeting eyo tugere ku nsonga zino wammanga kati abayita meeting members okuyita meeting eyo mu bylaws z'ekibiina waliwo we mujjuza era naffe bannamyoga bonna mu bylaws zaffe tulinamu akatundu ako mu bylaws zaffe we mwateeka ne muga nti abantu bano wammanga we bali sayininga ng'ekiwandiiko nga kiriko ensonga zaabwe ne bazanja bulungi akakiiko akakulembera ekibiina ekyo kanaayitanga meeting eyo. Kati ate bamembers ateteeka laffe lwegasa ndiga nti bamembers webanaasabanga akakiiko nga bawezezza emikono nga bayirwa wagamba n'ensonga zaabwe nga ziri clear obasaba akakiiko ne kagaana ogiyita ate bamembers basobola okugyeyitira nga bakwasaganya ne officer legacy of cooperatives ne bako byebaguidinga bamembers. So bannabwegasa bannange naddala bakulembeze ti bamembers basabanga okuyita special government balina ensonga gye bagala okwogerako bawezezza emikono nga n'ensonga zaabwe zirinamu eggumba kibakakatako okuyita meeting eyo kuba kyabuswavu abakulembeze we muli ate bamemba ne bayitira ki meeting eyo. Meeting eyo esobola okuyitibwa registrar of cooperatives omuwandiisi w'ebyana by'obwegasi office gyenvaamu ate omuwandiisi registrar oyo wayita meeting ekibiina ky'obwegasi kitwa special meeting era ye meeting ya registrar teriko okukolamu ekonja kukinyigiza ba members bannabwegasi b'emyoga n'abannabwegasi bonna mu Uganda. Registrar akuyitanga mu meeting y'obwegasi tebeerako kukolamu ate notice ya registrar ennaku zaakuwadde n'ekifo watadde meeting kiba final naye ate ffe abasigadde abakulembeze wetuyita meeting eyo
olina okuwa members ekitono nnyo meeting y'obwegasi naddala general meeting eri official members olina okuba nga wategeeza ekitono ng'ennaku 14 so bannamyoga bannange mwena mulina lwe muyita meetings abantu mubategeeza nkeera ntera okulaako ku biwandiiko yammwe ebimu oli nga yayise meetings abantu bawadde ennaku 2 awadde olunaku lumu nolowooza nti abantu 100 bo bali awo babeera seti nti lwoyita meeting bajja eyo meeting eyo etawezza nnaku ekitono nnyo 14 eba meeting sinnambulukufu era omuntu asojja emulugunyaako n'aga nti ebyayisibwa ebyo byali kigenderere oli yatuyita mu nnaku ntono nnyo ng'amaze otegeezaako abalirwedde ffena tutegeeza nga ebulayo ennaku 4 etuyita meeting omuntu ekitongole ekirala ekiyita meeting executive meeting gyenjogerako tulina getuyita supervisory board buli kibiina kya bwegasi bannamyoga mwena mulina supervisory board eyo eriwo okuyambako nga kalondoozi mu kibiina okujjukiza board yaffe ebyayisibwa ku general meeting mulina okulabako ebiwandiiko yaffe ebitatambula bulungi ebigenda mu maaso nga obukulembeze obuliwo tebutambuza mu mateeka batuyambako okulaba emiwaatwa mu kibiina eginafuya ekibiina ne bagezako tusalira amagezi batutegeeze kyekiyinza okukolebwa supervisory board eyo nayo esobola okuyita senga egezaako okuwabula okujjukiza okukoshoninga oba koshoninga baye kutya abakulembeze ne bagaana okwetereeza supervisory board eyo naawe osobola okukwataganya ne registrar naawe noyita special general meeting abakulembeze bano baganya giyita nammwe ne mwanja ensonga yammwe neyogerako bulungi koze ekirala kyenjageza kutegeeza special general meeting ne annual general meeting nga mwanyinaze wajogeddeko bamembers olina obbawa agenda ng'eri kiriya tekitegeeza mbu agenda eyo tekyuka bannannyini kibiina nga nowaga nti eringa general meeting yonna yekamala byonna b'ekibiina basobola okutuukayo ne babamu ennongooseza mu agenda naye nga obayita antu bawa agenda ng'erikirya naddala special meeting kyo kyatteekwa omuntu omuyita mu special meeting alina okujja nga mu nnaku 14 ezo nga wamutegeeza titubeetaga mu nnaku zino tukolawo meeting yaffe ey'omubwangu era tugenda kwogera ku bino wammanga bannabwegasi abamu abakulembeze ffe mutera okuba n'embeera eno abantu n'obayita gwe nooleta ebintu byomaze nabba walanki balidde bakuse abamu basumagira n'oteekawo ensonga ey'omugaso ennyo n'ogiyingizawo kati ne bawandiika obuwandiisa emikono ne bagiyisa kumbe esuula kibiina olwa interest ez'abatono nnyo mu kibiina eyo meeting eyo ebeera ekintu kyolesa ekyo nga bamembers tebakiisiza ku agenda tewakibawako naddala kusomagenda tokiwa mu agenda kiba kyabumenyi bw'amateeka koze ekiraga njagala okweka kukola mu ajogeddeko ti meeting yonna naddala mirala yaffe obwegasi erika mu mbayiro zammwe mwateekawo ne mugaa nti bano we baliba nga batuuse meeting esobola tutandika abalala ne bakola ki ne batulegatako kitegeeza baba tebannawera meeting tekola ki tetandika ne bwetandika byesalo biba si bikulu biba tebibindinga tebiri mateeka naye ate mu bayiro zammwe era mwinawe mwateeka ne mugaa nti naye yo weneegwanga weneeyiikanga meeting olwakukola mu obutawera mwina omwaga tunaawitanga meeting endera nga notice ya nnaku era nazo mu bayiro zimwe ziri tenaku 14 wa 7 eyo yo abalibeerawo kaseba ng'erangiddwa bulungi abantu bawadde agenda ababeerawo mu eyo ezzeeko ng'eneeyiise babeera ki final babeera final koze ekirala tulinawo n'omuze omulala bannabwegasi bannamyoga mwe mukyali baana bato mukyakula muli bibiina ffe ebito twagala kubategeeza oba olina ensonga kati kuno omulembe gwa mutimbagano tulina bannaffe bannabwegasi naddala emyoga nga nabo bali ku whatsapp bamembers reports zino ez'enjawulo ze mugenda okwogerako mu meeting zaffe zino litageno meeting anogeno meeting ne special meeting bamemba obawaako si kutuuka butuusi wali abantu olaba neno gundi yaffe eno audit report ey'omwaka eyo kanaku zino musa ogiteeka mu soft copy ne musindika ku mutimbagano gwammwe bamemba ne bajja nga bagiiseemuko basoteesa bawabule bateese ku lekyekyabwe nga balinako knowledge naye ogenda mu kibiina ky'obwegasi abantu ne mbakwako reports nga mulimu policies ez'okwaprovinga nga 8 mulimu audit report chairman's report mulimu treasurer's report supervisory report balina kuidiza mu dakiika 2 gw'osuubira omuntu asome ebintu ebyo ateese mu nteesa eyamba ekibiina okugenda mu maaso oba okutogera kibiina kyandisaanye nga agenda weefuluma kati ensi egenze digital abantu balina zi whatsapp abantu balina emails abantu ne mbasindikira ebintu ebyo ne bajja ne bateesa nga bebateesaako nga birikirya bulungi kyensemba nakyo ku nsonga eno yembeera ya policies madamu osanya oba madamu nampeera akyogeddeko omu kuvunanyizibwa bwa general meetings zino naddala annual general meeting ne special meeting aso kikola policies zino zetuyisa naddala kanespe ku lending policy
ne policies endala zemulina HRM policies, investment policy, whatever. Ba members kiba kirungi n'ogibabwako ng'obudde bukyali ne bagiyitamu bagenda okujja nga bateesa buteesa ekintu bakirako bayise ekintu ekibayamba kubanga omugaso gw'ebibiina bino kuyamba ba members ba kibiina ekyo si bakulembeze. Ba members balina okuba nga ekibiina beewulira mu mikono nti ekibiina kyaffe era olaba ne poliisi egetambulizaako getuwulirako ssente yefe abaagiyisa oli naye afuna akafansonyi okugaana okuza ssente z'ekibiina kubanga buli kimu gwaya kikola ki ayakyensalirawo nga mwe ba members akafansonyi kabeerawo okugaana okuza ssente z'ekibiina okugeza kwa poliisi gwagiteekawo n'obwayiro bw'omutambulako gwayakola ki gwabuteekako. So general meetings ate kira kyagala bategeeza special general meetings esobola okukola ekirala kyonna. Ano general meeting kyekola ki kitegeeza birebe na madamu nampero byangonyede ano general meeting yekola ne special general meeting esokola ki esobola kuyikola zirina obuvunanyizibwa bwaki bwe bumu enjawulo budde weziyitibwa ne eitwa ddi na kutuukiriza ki yenjawulo yokka eriwo webale nnyo webale. Ate joint meetings joint meetings zino ngenda kuwa ekyokugeza obwedda nina ebigambo byenkozesa sanya wana bwaluna bwegasa obwedda njogera ku board ye kakiiko akatambuza emirimu gy'ekibiina bizinesi y'ekibiina. Ekibiina kyaffe kino ky'obwegasa nayo bizinesi buli wawulira emigabo wamanya nti bizinesi. Kati tubawo n'obukiiko obw'enjawulo tubawo n'akakiiko kabayita aka supervisory board nga kunyonyoddeko okwo ko kaliwo kalinga kambega kalondoozi kaba members luli naziko tekaliwo nga board eno ekola buli kimu etugamba wayisewo omwaka. Kati nateeka akakiiko board kaliwo okujjukiza okulaba bikitambula bitya deviation okuva ku ntambula y'amateeka g'obwegasa wezitambula kalina okulaba board ebikola etya management bana abakozi b'ekibiina accountant takolera amateeka ga bwegasi ne kaliwo okujjukiza okuwabula ne kabwegezaako n'okutuyambako okulikomendinga ennongoseza mu ngeri y'enkola y'emirimu gyaffe. Kati natubawo ne vetting committee ndowooza agyogeddeko nti otwatugenda londa obukulembeze tulinawo akakiiko ba members era bakalonda ako ye kalina okulaba kabeerawo ne kalaba tulinawo ko ekifo ekitalina muntu ne kakiranga we kamala okiranga ne kasensula ne katuletera general meeting nti bano we bayiseewo basana okubeera abakulembeze. Kakati obukiiko obwo waliwo obutuuka obukiiko buli kamu katuula kokka nga kakola emirimu gy'ekibiina naye waliwo embeera weetuuka nga obukiiko obusatu obwo nga wembwogeddeko nga bulina okwegatta bukole ki bubeeko ensonga ziboogerako ng'awamu. Kayinza okuba supervisory board ne beegata ne board nga beemulungunya kubanga benkugana nti kajjukiza kakoshoninga kagezaako n'okuwabula board eno ng'ekola emirimu gyakyo. Kati baba mu meetings bafuna ezaawamu. Kino kiri nnyo bannaye bannabwegasi bannange ab'emyoga akakiiko ka supervisory board kano wekatula onya ka board wekatula tekitegeeza nti n'aka supervisory board kalina okubeerawo. Nedda aka supervisory board nawo katuula ku lwako naye nga muyinza okugamba nti mu myezi 3 obukiiko bwaffe buno eno bwe bawona meeting eyawamu si kirungi nnyo nemutwa ku annual general meeting nga madamu nampere wajogedde nga board eriwo supervisory board eringa eriwo okulumiriza obulumiriza. Kitera nnyo okubeera mu byobufuzi byaffe bino ebya bulijjo nti ffe ab'opposition tubeerawo bano bawabe tubakube. Nedda ffe mu biina yaffe obega siwe kiba oba ogenda kuwaba wetukizura tukubulya tonakuwabwa ye supervisory board tukubulya tya bakubayinza okuwandikira olubundi baga tubayo ne meeting yaffe twegeyeemuko tunyumyemuko tumulungule bitakola ki ebitambula bulungi. Ate era meeting era nayo weyitibwa era nayo ebeerako abantu bawa notice bantu nabasobola okubeera tukusigwa bugwe ku bantu neera n'agenda nebeera ki nebeera clear zezo meetings nandise joint meetings ngaezo wezityo. Okay nampero ina kyozongerako katukomewo bwoba ina kyozongerako nakyo tukyogere. Oli ku Manduso. Ampuliriza Manduso ko lidakiika ziduse zitambulirira 27 zisekusawa 2 ezekyo kyaleero. Njagala kujjukiza nti bakasitoma baffe abalungi tubeebaza okuwagira Marius Kago ebbanga lino lyonna ate nawe omupya tukugamba nti tweyune ku lw'obusobozi obulungi omutali nkenyera. Tubategeeza nti twavuddewo ku Jumba Arcade tuli ku Sasa Plaza level 5 room WB era mu kikuubo teweerabera Sasa Plaza level 5 room WB ojja okutusanga. Kubira Maria Direct ku simu eri plus 86 13 92 21 04 87. Tukugulira ebintu ne tubikutusakawo wooli tukunone China ku kisaawe ne tukulambuza. Maria's Kago tumutambuza okumala ennaku 16 okuva China okutuuka e Mombasa ate okuva e Mombasa okutuuka e Kampala zibeera ennaku 3 zokka. Esimu ya Uganda kwokuba eri noti 759 82 6 72
noti 759 882 nkaaga 72. Tuve mu by'okwekubagiza tambuza ebyamaguzi byo ne Maria's Cargo. Kujukiza Honest Estates Developers Limited esaba crude estates zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda phase 5, Mabombwe phase 6 ne 7, Kachiri Nampunge bakyalira n'ettaka mu estates zaabwe enkadde ku lw'ehoyima obulinansi na Bujuko Kigoma, Namusera Bugembe, Namusera phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguluka phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje, Kachiri Simba Mannyo. Ku lw'Entebbe balina n'Akawokazi phase 4 ne Sisarutabe Expressway. Balina estates zaabwe Namugongo omuli Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde. Estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasannyalaze, enguudo nnungi ate ng'ebyapa bya mayiro. Emiwendo gyabwe mirungi ddala era bakkiriza n'ekibanja mpola. Honest Estates zaabwe baga nti basangibwa ku Martin Road okulira n'Aga Khan roundabout ku Mankesha Building omwaliriro ogusooka. Wesige Honest Estates Developers Limited ku lw'obuweereza obw'amazima era obwesigika. Essimu erina noti 772 57 28 73 oba noti 7 noti emu 57 28 73. Mirage Tiles ekuleetedde end of year bonanza nga bakusala ebbeeyi za tiles omuli eza wano n'eziva ebweru w'eggwanga. Nga bwetumalako omwaka jangu ku Mirage Tiles ofune tiles ku miwendo egisaliddwako era nga abanaagula mu bungi bakubawa entambula ey'obwereere. Bonanza eno yatandika ng'ennaku z'omwezi lumu ekomekkerezebwa 3 omwezi guno ogw'ekkumi. Balina ne tiles ez'enjawulo omuli Goodwill, Modern, Millennium, Twyford ne Nicras okuva e Buyindi era n'ebikozesebwa byonna babirina. Mirage Tiles basangibwa ku 6th Street Giera Plaza okulira na National Water oba ebugolobi ku Hardware City Goodwill opposite Uganda Bati. Okumanya ebisingawo bakubire ku noti 754 43 45 66 oba noti 779 89 3 9 ojja kumanya ebisingawo. Wetuwumuliddemu nga bwana Tola tuyisizzaako mu general meetings, special meetings, joint meetings. Nampero waliwo akasigaddeko naku ekyo? Byonna Mr. Lutalo abyogedde. Okay. Obukiiko obutuula mu bibiina by'obwegassi naddala mu SACCO businziira enkiiko ezikubibwa zisinziira ku bukiiko obuliwo mu bibiina ebyo oba mu SACCO ezo. So wesanga nga SACCO zirina obukiiko bwanjawulo. Katugeze tulina akakiiko ka board akunga ke kakulembera era ke tusinga okumanya bannabwegassi. Ako bakaita executive committee era nga ako bakaita board. Okay. Ne wabeerawo vetting committee akakiiko akakola ku by'okulondesa. Ne wabeerawo supervisory committee ngera we babitunnyonnyodde. Ne wabeerawo credit committee oba loans committee. Ne wabeerawo akakiiko ke tuyita ka HR committee oba education committee. So enkiiko ezikubibwa obukiiko buno obw'enjawulo oba meetings zisinziira ku mirimu gye baba bakola. Katugeze akakiiko aka supervisory committee ke tuyita akakiiko akalondoozi oba akagezaako okulaba nti SACCO etambulira kwago amateeka agayisibwa ku annual general meeting. Buli lwe bajja mu SACCO ne bakola ogwabwe ne bakola ogw'okulondoola baddayo ne bakuba olukiiko olwo ne bategeereza ensonga zino nga bwe zibadde era ne bakola ripooti yaabwe. Mu ngeri y'emu akakiiko ke tuyita aka HR committee oba human resource committee oba education committee katuula ne kateekateeka ebigenda mu maaso naddala ku sayidi ey'abakozi ba SACCO. Kuno nga kwe kuli okusunsula ani anaakola omulimu ki, ani asaanidde okusinziira mu bifo ebiba biriwo ate nga tekakomaawo wabula kategeka n'emisomo egy'enjawulo. Obanga ba staff beetaagamu ka training ak'enjawulo mu kugguumiza emirimu gyabwe. Era nga akakiiko kalwana nnyo n'okulaba nti abastaafu bakola b'abakozi b'ekibiina bakola emirimu ate nga bagikola bulungi. Waliyo kye tuyita appraisals okugezaako okulaba nti staafu akolera n'atuukiriza emirimu egyamutumwa era ne balaba atambudde atya. So nga mu ngeri y'emu tulina akakiiko aka board era nga nako katuula meetings oba enkuŋŋaana ezaako. Kakiiko kano kakulu nnyo wewaawo nga
kalondebwa nako annual general meeting nenga ate ke kateesa mu nkola biri annual general meeting byasalawo kubanga bali abantu tebasobola kuvaayo ate ne bajja ne bateesa mu nkola. So we basalawo ne bagamba tugenda kulunda nkoko olwo akakiiko kano aka boodi ke kagenda okunoonya obukoko bwe bunaagulibwa emmere weenaagulibwa naye ate kasobola n'okukolawo ate akakiiko akalala ke tuyita ka sub committee akagenda okukola ku eyo project. Ekyo kikkirizibwa naye kalonda nga kyayisibwa mu EGM nti wajja kubaawo akakiiko newe tuba tunaleeta omukozi mu SACCO oba manager kirina okuyisibwa mu annual general meeting ne budget neeyisibwa. Tugenda kuleeta manager alina okubanga yasoma kyenkana bwe kiti alina okubanga asasulwa emitwalo bwe giti. Olwo akakiiko kano aka boodi ne kagenda ne kanoonya omuntu ajjamu ebyo ebisaanyizo ebyayisibwa. So tekatera kusukkawo we kagamba nti tugenda sengula office tugive wano tudde ewalala ku renti bwati era akakiiko kano kagenda teeka mu nkola kagende kasengule. Mpozi n'ekirala batera okutuuza enkiiko ezisalawo ku ngeri y'okugaziya mu SACCO kye tuyita resource mobilization okusakira SACCO ebintu ebigitwala oba ebigigattako nga muno mulimu emisomo egy'enjawulo mulimu n'ebyensimbi. Katugeze weebanga SACCO enaakolagana ne microfinance support center akakiiko kano ke kagenda okutambula oba ke kagenda okubaako gwe katuma asobole okujja okunona foomu n'okugizaayo. Era kinajjukirwa nti akakiiko kano kabeerako abakungu oba 5 oba 7 oba 9 nga kuno kuliko chairperson, kuliko secretary, kuliko treasurer, kuliko vice ne kubeerako ne ba executive committee abalala. Tukikola 9 oba 7 nti wabaawo kuba obululu tebasiba so that tusobola okuyisaawo ekiteeso. Era nga memba ku kakiiko kano alina okubanga memba eri ku association ate tutegeezeeyo association eyasasula membership mu SACCO negulayo n'omugabo wakiri gumu ogwe tuyita memba ajjudde. Naye ate akakiiko kano abantu abakabeerako balina okubanga baweereza ddala emyaka 18 nga ate tebateebwangako ku mbuga z'amateeka mu nsonga ez'ebyensimbi oba ez'okulyaza amaanya oba okubuzaabuza mu ngeri ey'ebyessente. Era omuntu abeera mu kakiiko kano alina okubanga aliko rekodi ennungi naddala mu ngeri y'okukwatamu ensimbi emugoberedde. So nga ate akakiiko kano wekavaawo kagenda ne katambuza SACCO waliyo kye tuyita okugatta SACCO kwabo beeteekeddwa okukolagana nabo mu luzungu babayita apex bodies. Kati tulina ebitongole nga UKUSCU Uganda Cooperative Mr. Utalo Uganda Cooperative Union. Tulina union egatta SACCO kubanga bulijjo tugamba wano nti ebibiina by'obwegassi tulina principle namba 6 egamba nti walina okubaawo obwegassi mu beegassi. Akakiiko kano kanoonya ebyo ebitongole ebikolagana ne SACCOs omuli microfinance support center omuli office ya Mr. Lutalo ebyenjawulo ne kakonectinga ebibiina bya SACCO ku bibiina ebyo ebyenjawulo ebisobola okubanga biganyulwa. Ne EGM oba annual general meeting webe naayisa embalirira nabiri n'ebitabo akakiiko kano ke kagenda okubitegeka olwo katuuke kateese bali bakole bukozi okusalawo. Era wabaawo ebyokutunda byonna akakiiko kano kabikwasaganya. Mpozi n'ekirala emigabo bulijjo tujogerako wano ne tugamba nti tetugitunda tetugijjaayo wabula tusobola ogitunda. So gwe memba oba otunze emigabo era akakiiko kano kakwasaganya ensonga eyo ne kajja emigabo gyo ne kagizza ku akawunti y'oli eyaguze emigabo. So nga ate nga bwe tugambye nti kayingiza abakozi ate kamala ne kafulumya bwe wabaawo omuntu gwe kaleese nga takoze bulungi tekagenda kulinda annual general meeting wabula kagenda ku monitoring enkola y'omukozi oyo olwo kasalewo oba agibwako oba asigalako. Naye ate SACCO ebeera ne assets ebiseera ebirala. So tuyinza osalawo tugambe nti
oba sako erina picha eno naye ekaddiye ejjemu yasazeewo etundibwe. Akakiiko kano ke kagenda okukwasaganya okunoonya akatale okutunda oba okugula nga tusazeewo nti kati katuguleyo tractor sako yaffe ya bulimi, era akakiiko kano kagenda kutuula bagende batambule mu bifo ebyenjawulo bajjeyo zi invoice era basasule tractor eyo. Okay. Mpuliriza leero akadde tugenda kuwayamu kakawera. Alina ekibuuzo oli osobola okukozesa obwangu n'okiteeka ku WhatsApp namba yaffe ye Manduso nga kikwatagana ne ku bino bye twogeddeko n'okiteeka essimu yaffe ya WhatsApp eri note 7 99 12 92 note 7 99 12 92 ye namba yaffe ya WhatsApp osobola kuteekayo ekibuuzo kyo. Ate agenda tukubira obutereevu ku mpewo emu ku z'ogenda okukozesa ye noti 4 emu 4 3 mu 4 noti 3 noti 4 emu 4 3 mu 4 noti 3 nayo ojja kusobola okugiyitako masawo. Nampero waliwo abamu ebibiina abatalina nkiiko zino gye bali ate abamu bazirina tezijjudde teziri function. Yesebo Kaakati abo abatalina bukiiko buno oluusi baba tebannamanya nti bulina okubaawo. Kyova olaba nga Microfinance Support Center tuteeka nnyo essira ku kusomesa, era ne we twogerera tulina ttiimu eziri mu field eyo, tulina bastaafu abazooni zaffe oba mu branch zaffe ez'enjawulo basomesa abantu kibiina ku kibiina. Mu ngeri y'emu tulina n'abalala abaatwegattako tubayita ba mentors bakwasibwa sako okubanga tuzibangula kubanga baba tebamanyi, naye ng'ate kirungi nnyo okutegeera lwaki wandibadde n'obukiiko buno obw'enjawulo. Okay. Obukiiko buno buli lwe bubaawo wabaawo okuteesa, wabaawo okukubaganya, wabaayo okulengera ewala, wabaawo okupulaninga. Ebyo byonna bikolebwa bukiiko. Ate n'ekirala waliyo enkiiko ezibeerawo nga teziri active. Tulina sako ezina obukiiko buno naye nga buli mu bigambo, nga tebuli active, ng'oluusi supervisor committee weeri naye nga tebamanyi kiki bateekeddwa okukola. Tubakubiriza era okutwettanira tusobole okuba nga tuyiga. Buli kakiiko we kaba nga tekakoze mulimu gwako, awo obuzibu bwe butera okuva. Weesanga nga tulina akakiiko katugeza ka loans committee. Kakiiko ako kakulu nnyo kubanga ke kagenda okuba tooki ani gwe tugenda okuwola, tugenda kumuwola mmeka, tusinzidde ku ky'okumuwola, tunaakola tutya okuzizza. Asabye akakadde naye asaanidde okufuna akakadde, ayina obusobozi obusasula akakadde. Emabega kaawo bwe yaba yali yeewozeeko yasasula atya looni ye ani amweyimiridde, wanaaba alemereddwa tunazzaako ki? Wonooba tobuuzizza bibuuzo ebyo ogenda kwata ssente z'abamemba gw'omukulembeze oziwa omuntu oyo oba oli awo aleme kusasula. Ebiseera ebisinga bannamyoga balowooza nti ssente zino bawola ssente za gavumenti, naye ate sako erimu saving ow'abantu, erimu emigabo, erimu n'ebirala. Ate twagala sako ekule. Kitegeeza sako terina ngeri yonna gyegenda kula nga akasente ke tuwola tekadda. Sente zino zirina okudda olwo zibeere nga zeetooloola, kuba buli lwe zikomawo n'amagoba. Ate ago amagoba amatonotono ge gatuyambako okuyimirizaawo sako, okusasula renti, okusasula ka transport okuva mu ofiisi emu paka kwemu. Olwo sako nebeera ng'esobola okuyimirira. Okay. Probationary registration certificates zitya Mwami Lutero? Sebo webanya kwanza kenjagala okwogerawo ku meeting so mmanyi na zikyadayogerako. Ano general meeting eno yoyo eri mu tteeka ya buwaze. Omuha gw'ebyensimbi bwe guggwa nti guggwako 31 December mu nnaku 9 omukulembeze w'ekibiina ky'obwegasi mwoga nabyo by'obwegasi mulina okuba nga mukoze embalirira y'omwaka nga muyise annual general meeting ate mufayirinze ne annual returns ne register. Wotakikola mu bbanga eryo etteeka lyekugamba nti tutwala okuba nti akakiiko kaba keegobye mu office. Era ba members balina kulonda akakiiko ki akalala. Oyogedde ku probationary period. Sebo etteeka lyaffe ery'obwegasi ligamba okuwandiika Abannayuganda bonna abatandikirwako 30
ku side yaffe emyoga association zirina okuba ziri 10 association 5 ezitandikirwako okuligesalinga ki ekibiina ky'obwegasi. Kakati otwala kukirigesalinga etteeka lituga nti tukugezesenga n'emyaka emeka 2. Okay. Kati egyo tuyita probationary legislation kubanga abamu Abannayuganda twemanyi nnyo n'ebitongole ebirala ogenda ne ligesa yatera n'okubiteeka mu mawulire olumu mbiraba omuntu aligesalinga kampani ng'alinga yaligesalinga ekintu ekya ddiiro naffe mbana bwegasi tulinga abantu abaligesalinga bajja nga balinga bali serious nga balaga n'obwangu bw'amaanyi nnyo omala obaligesalinga myezi 6 ogenda obugendayoko oyitayoko olabeko obagamba bwe bakolera nga tokyabalabako okubira kiyamaani akakyaka kaligesalinga ekibiina twabivaako dda kati etteeka kyerwanga lyalikeereka nti sooka ogezesa ekibiina kino emyaka 2 omala okigezesa balabe basaana okufuula ddala ekibiina ky'obwegasi kyenkalakkalira oba obongereyoko oba abalala kati nga bano batatandise bakomye mu kkubo abo netteeka liga nti abo tobalinda nnyo kugenda nga bakyankalanya abantu obasazaamu obasigukula ku lukola lw'ebibiina ki ebirigisadi. So probation legislation ye ebbanga tolina kukakasibwa mu butongole kufuna certificate y'enkalakkalira tukyalaba ogamba mulina board nga mwanya nazo nakigambyeko tosanga abantu baba n'akakiiko naye nga kaliwo mu bigambo osanga n'ekibiina nga kirina board naye nga bya bigambo oli najja nga board laga nti bali abo tebafaayo ng'ali omu bali babiri ali nayagala ekibiina ekyo ng'okifuula ekyenkalakkalira tekikola ki tekisoboka. So ekibiina kirina okuba nga kikozewo tuta structures nga naawe kiri ku mulamwa gwe kyasa kubanga mu bylaws tuteekawo nti tuligesalinga kino kati ngaffe emyoga gyaffe ku savinga bamemba tusavinga nakwewolamu ssente ezo naye osanga olinga ekibiina bakirigesalinga teryasavinga bakirigesalinga teryagula migabo abula balirayinga ekitongole mu kyanampero kyavaamu kino kali akasente ke babawa bo ke bayimiddewo kokka kati ate oyo naye ayagala gye omuwe permanent. Emyaka 2 wagenda omuligesalinga ng'alina emigabo 200 akomawo ng'alisa emyaka 2 ng'era alina 2 oyo naye ayagala omuwe ki permanent. Savings agenda okukomawo nga bagenda okujja wasa permanent nga tebalinayo wadde 10 kya savings ono naye ayagala okola ki omufuuli permanent kitasoboka. Ogenda omubuuza akakiiko nti weekaliye okubira kugoyita tukubata treasurer agamba nti kikyaliyo ye naye ono ababiri bano abalala bakifollowing up abaagala permanent bo baagala obawo eki permanent. Ogenda okunoonyereza supervisory board tebagiina kyokka eri mu tteeka nti yabuwaze. Akakiiko akatandikirako k'abantu batono oli agaffe tuli 3 ogenda onoonyereza nga bali 3 abalala babivaako dda tetayinza kuwaki tugenda okuwa paleti nga tulaba ddala naawe osobola okubeerawo emyaka egiddako okusavinga bamembers bo ekibiina kikole ki kigende mu maaso. Ampuliriza katuumulemu tukomawo 89.2 FM. Ampuliriza oli ku Manduso dakiika ziri 9 zetubuze kuyingira essaawa 3 ez'ekiro kya leero. Abakulu nkyali nabo twogera ku nsonga za bwegasi ensonga za myoga waliwo ebibuuzo ebyenjawulo byenjagala nsome. Ekisooka kigambye nti ssebo ewaffe ne bombo teri myoga abantu tebabitegeera oyo w'ebbombo agaye teri myoga ono agamba bwe bali kuweereza nze omukunja tusobola okukola ekibiina ekyabayizi okuva ekyambogo tuwe ku nnamba tukwebuuzeeko ku mitendera gye tuyitamu. Mukunja Safi wanagaye nti good evening mba ishaka mu ishaka okuva Najera nti alisaba kumuwa ku namba zammwe kwaba kubira butereevu ali Najera naye abeebuuzeeko ku nsonga z'emyoga. Onagamba okwewola twewola tataddeeko linnya naye ssente z'emyoga zizzibwayo luvannyuma lwa bbanga ki? Kyekibuuzo kye tekuli linnya. Nagenze Kivumbi Ali mbuuliza nti board erina obuyinza okulonda obukiiko obwo oba nabwo tubulonderamu AGM. Board erina obuyinza okulonda obukiiko obwo oba nabwo tubulonderamu AGM. Nagera mekanze gyaviira mu ggwanya Ochola ekyabakadde nze nja kusaba mukyala Nampero bongere okwagazisa abantu okwettanira enteekateeka za gavumenti ezibajja mu bwavu kubanga abamu baggwamu amaanyi olw'enkola gye bakolamu emirimu gyabwe.
again nti w'omugabo how much a share earns how much a share earns per month bwegiba mitwalo 2 Wilson kuva na mugongo zireeta sente mmeka bwatyo bwakyogedde buli mwezi. Okaganze Serunjo di Godfrey bamubuyikwe twezimbe twafunamu uko obuzibu era tuonde wayo ndoza bagala bayambibwe batya twalina member omukyala Java tebitegerekeka bulungi ne kala ataddeko enamba y'essimu mbu wabuyikwe twezimbe sako ndoza nja kugibawa munamukubirako simu ye kweri naga Kakembo Wilson Welding na Kaseke Mifunya mwe bali kuweereza team Welding ndoza nabo bali mu myogeeyo ono naga nti tusimanye empeereza yammwe mulindwa Henry Echanjovu Masaka asiima busimi CBS wanje omukulu esebo nkulamusiza nnyo ssebo esebo nze president wa Media Callers Association okatwere Burhan ku Namugongo stage abamu ku baatandika okusevinga mu media callers nga bakuba essimu naye mbadde njagala kubuuza ku bakafulu abo nti abantu nga temunnabeera bangi percentage eyeetaaga okussaako ku batwala ssente oba okwewola etabanyigiriza nnyo ate ng'era tekka nnyo wansi kubasuula erina kubeera nga yammeka. Ekyokubiri benga ba Media Callers Association tusobola kuyambibwako tutya kubanga entandikwa yaffe ekyamazima okutandika okusevinga Honorable Kasolo ye yatuyambako olwaleero twasaba ssente awo mu ezaagundi ezo zaatulemesa paka olwaleero so tuyambiddwako tutya nze Katwere. Okay, onage Master Sendege ekyewanise gombola kituntu agambye ne waffe teri myoga wanje esebo oswoke muganda esebo yebale sebo besheke mugenya asooka abakulu mbalamusiza tonkoti ngobi ngesirwa callers ndi musomesa okuba essimu simulimu naye njagala kutegeeza baganda basaabo esente ezo za gavumenti naye nameka mutofa musingo nina mukwano gwange omu mu kugenda okunona ssente ezo twagala kutegeeza nti essente ezo bayungamba nti ziba zizze mu banka ne mugamba ng'olwaliro ku mande zazze waliwo ate abakujjukujju abagezigezi n'atuula n'etteeka wa CBS n'amanya nti nedda nti ssente ziizino munda zizze n'akola enteekateeka yonna n'aleeta kapekisi okumujja enkookoma n'aleeta ono okumujja ekabule ne bateekateeka empa ogenda okutuukayo mu wiiki ey'okubiri nga ssente zonna zaakoze eki zaaweddeyo. So nze nsaba ekitongole kya intelligence kikebere banka zonna zekyasindikamu ssente ezo nti kituufu ziyinza okuba nga zifulumye mu mateeka naye ng'abantu abazifunye bwe babanga omuntu yandyewoze miliyoni 3 ng'omuntu omu yewoze miliyoni 15 omulala yewoze miliyoni 2. So nze nsaba ekitongole ekikwatagana ku ssente mu intelligence kiddeyo kinoonyereze nze Mugenyi asooka. Kali akadde kagenze olage KJB Daddy No Dream enkoko njeru ssente z'emyoga tetuzifunanga bwagamba katumbe wumbe n'abantu abo mu bufunze dakika tusigazza zirinnya bwe ziti kantandike ne lutalo kwesa kobiri tumalirize ne Harriet. Sebo webale nnyo webalege waliwo omwami abuuzizza nti boodi erina obuyinza okulonda obukiiko obulala bannamyoga bannange mwenna obukiiko bwe twogedde akakiiko ka board kalondewa meeting ya bonna ne twogera akakiiko ka supervisory board kalondewa meeting ya members bonna twogedde akakiiko ka vetting committee kalondewa meeting ya members bonna obukiiko obutondebwawo board babuyita obukozi bw'emirimu bauta operational committees bukozi bwa mirimu era obukiiko obubeera bwa board yebuteekawo okugeza ku credit committee oli kibiina kigiina kwanga yabuwaze board yeteekawo ku credit committee bonga we bali katugeze bali mwenda bateekawo obukiiko obwenjawulo nti credit committee tulinawo investment committee akakiiko akakwasa ebyempisa ate obukiiko obwo buliporting era wa board. Okay. Mutu operational committees ba members akakiiko ka credit committee
reportinga wa board je mu accountability yamwe kati fwe tujja ku meeting ya bonna for aba members tumanyi board kwa board eri ye batekawo kiringa na omukozi manager mu kibiina a reportinga wa board kati akachika kwataganya ku byensimbi tusubira okuwa treasurer omuwanika akugwa fegwa at accountability ba members akachika akasakana ku akachika kwataganya ku empisa bichi chairperson report ekawoning up yegwa buli aba members akachika kwasakanya ku byobugagga by'ekibiina ebyensibo okugeza land titles bichi ebyo secretary gwa tereka ebintu ebyo tumanyi abuchiko obuli reporting wewe gwe owninga fwe tujja ku general meeting tumanyi secretary embalira y'ekibiina nyingi zefulumya tumanyanyi muwanika okutwaliza mu business y'ekibiina anyi chairperson kwanga ye mukwasaganya wa board yonna. Okay. Waliwo ayogedde waliwo abuuza nti omugabo omwezi guzala sente meka ogw'emitwalo 2 omugabo emitwalo 2 ebibiina yaffe bineeno ba members baweebwa obuyinza obwenkomeredde buli kibiina kiyina nga kyekituyingamu embeera yaki y'emigabo naye nga kyenjaga okutegeeza abaana bwegasi temigabo gyaffe mu bibiina by'obwegasi tukola bizinesi mu mwaha gw'ebyensimbi kubanga embeera yaffe mu bibiina by'obwegasi naginnyonnyolako ddawa nene ebbanga ddene nabagaa nti no okuleka ebitongole ebirala nga companies n'ebirala otwalinga tusoma abasoma kubikolaganya ku byensimbi ebyo batugamba nti manager yenna omaximizinga nyingiza profits eri bakama abo n'okufuukala nga bakola sente nyingi ate ffe bwegasi emyoga gino ne cooperative zonna ffe kyanjawulo ffe ekyaffe tugeza okufuukala nga ba members bafuna service kasi emyoga ffe ba members bafuna capital ku interest eya wansi ebayamba okwekulaakulana tebanyigirizibwa nga bazifuna atali kunyigirizwa nnyo ffe tuba tukola ki tuwangula ekikulu si kufuna ki ekirala interest rate kamaliza kato interest rate ajogeddeko madamu Nampero nkusaba yo jogereko naye ebibiina ebisigadde ba members mu abasalawo koze kyemaliza buyuke twezimbe naliyo okebbanga sidde mu myezi nga gijo ate ndi mwana munakyagwe buyuke twezimbe nongenda kugi following up ja kujja kwasaganya kamashuza tulabe kyekiddako. Okay kusibudde bwana Lutalo mukyala Nampero olw'embeera y'obudde nja kusaba nsoma amasimu naye aboogedde nti teri myoga ebombo bombo kiri mu Luweero mu district ey'Oluweero era nga wewali bamunanika wewali office etwala district ey'Oluweero eri Kampala ku Solis House ku Lumumba Avenue era nga yetwala n'enkokonjeru omwami yagambye enkokonjeru teri myoga office ye Mukono ofisi ye Kampala eno etwala ne district ey'Emukono nkusabo gye ku Solis ku Lumumba Avenue ofuna okuddibwamu naali eyo yenna ogende ku ofisi zaffe regionale naye nga namba yaffe eri note 8 210 eri 0800 201010 oba note emu 3245 ebiddako tujja kubiddamu oluddako olw'obudde tweyanziza namba eyanga baganda bange ab'ekyambogo abagala okuyambako kulegesa linga ekibiina okuba kweno naye nga twogera ku nsonga zaabwe gasizo kazokazoka 07 mu note 07 26 26 9 778 0700 269 778 kali toyanziza nnyo Olivia kwagala atuuse katutwali mu mawulire.